CEO ali bulungi. Yes, makasira kano nga tolekedde ekyatweso nakola nagamba isola bayo boy video Junior the Incredible Eva Chalema nabi kwadika guje kawaji kabeja yaman. Kakati olwaliro ekindese kwe kwogera ku nsonga za muganda wange Alienskin. Manya abantu abasinga bade bagenda maaso n'okwebuuza video Junior kiki kyekigenda maaso ng'osirise tolina kyoyogera mbadde nsanga ne bakablaza mukubo ne bakubuuza mwana kyekigenda maaso blood soko tubulire CEO ali bulungi. Okitegera waliwo n'abadde batandise okuddira firimu zange nkadde ne bajja mu audio ne babutambuza okwagala okutambuza narrative nti video Junior avudde mu kyaliyo naye kankuliyo ekintu kimu muganda wange nze bwe mba nsazeewo nti nsembeza omuntu mu bulamu bwange era nga musembeza nga kyaliyo wange mu ngeri emu oba endala wabawo ensonga eba ensembeseza omuntu oyo era tebakulimba nti ensonga eyo esobola okubeera ku makya n'emala gavaawo buvi tebakulimba tesobola kumala gavaawo buvi okitegeera kakati nze ku lwange mu kusirika kwange ebintu bino nga byakatuukawo nakubira Alienskin essimu ne mubuuza papa kyekigenda maaso mbeera kyoli bulungi naye bwe nkuwulira ebigambo Alienskin bye yangamba ku ssimu ati kama buli ekintu kimu oyo guy mugezi oyo guy is very intelligent, is uniquely intelligent kino kyo ngenda kigamba okitegera so kati awo maaso nja kubanyonyola nja kuba buli ebyangamba ku ssimu naye nga bwe nkugambye nti Alienskin is intelligent, is uniquely intelligent talina kyakola nga tabaze okitegeera kati mukasiya kano seetaaga kudda wano okutandika kudiscussinga ku nsonga ezo because let me tell you one thing Alienskin aliko favor y'okubeera omuwanguzi oba oyagala oba toyagala kati ekyo kyo kyawedde is already a winner. I don't need to sit down and start dissecting that issue. Nze njagala sooka balaga how that guy is uniquely intelligent. Tugendagenda ne kooti eno omusajja omu omugezi yagamba nti if you don't separate yourself from your distractions are going to separate you from your goals. Kooti eyo giteeke mu mutwe gwo ekikuŋŋambisiza nti I'm not going to sit down and start discussing about that issue ekyo kyo kyawedde. Alienskin yakolaze nti those are just distractions in my life, those are just distractions ezaagala okunzija ku mulamwa gw'obulamu bwange, distractions ezaagala okunzija ku mulamwa ya goro yange okitegeera era yageze mu studio n'akola oluyimba nga luli totally different from the people's perspectives okusisa ku kiki baadde basuubira kyagenda okuleeta. Babadde basuubira nti agenda kujja n'oluyimba it's a hardcore song nga luli so aggressive this song Neda my friend no way he didn't come with that he came with something totally different. Mu art and creative industry ya Uganda, Alienskin is a genius, I'm telling you. Nga bwe nkugambye nti nze ngenda kudiscussinga ku luyimba lwe era nga ngenda kuwa ensonga ziringa 3 ze nawaddeko credit ku luyimba lwe. Ekisookera ddala ngenda sooka njogere ku track gye yakozesezza. Omanyi track kati ezo z'engoma eziriko zezo track eziriko. At this point mu Uganda nsobola okugamba nti track ze gye nawadde credit kati gye nakalabawo erimu omulamwa. Engoma gye yakozesezza oba I don't know how they did it but they created something which was totally different okuva ku music waffe abana Uganda ffe tumanyi kiriza gane ekyo nawe okimanyi oba omwagala oba tomwagala ekyo nawe muri mu mutima okikiriza nti track eri so different osegera bw'owuliriza engoma eyo oyinza ogiwuliramu Caribbean n'ogiwuliramu Raga olw'aba Jamaica n'ogiwuliramu popular music n'ogiwuliramu Afrobeat you get kati eyo engoma ebeera nyangu okubanga omuntu agicreatingirako n'ogicreatingirako kyonna kyaba yagala ogicreatingirako okitegeera that is number one. Then we go to the second ensonga ey'okubiri is the lyrics. Abantu abasinga basanga nakugamba nze music wa Alienskin simutegeera. I'm telling you music yakyuka kigamba mu nkola zirimu nje mwali mumanyidde generation eno gye tuliwo eno gye tulinamu oba gye tutambuliramu essaawa zino generation. You just have to be creative with words. That is it. Let me give you an example. Ono mwana mu Tanzania yakuba akayimba n'agamba koma sava koma sava koma sava koma sava. When you sit and listen to the story, record label yagigamba nti nyina oluyimba ne bamugamba nti ebyo byoyimba ffe tetubitegeera tetubimanyi. Abantu be yali agamba bali mu generation ziri ezedda nga tebabitegeera
Nabagamba fine, it is okay. Kali mwekamba kole music gwe mwagala, but I like my song and I'm going to promote it. Atoza yalu promoting ati yalu promoting. Olwalu sayo what? Abantu ne balwagala ne balutambuza. Record label ne koma onge mugamba, "Hey man, we did." Nabagamba mwete mutegeera music. Mumukyali mu ndowooza y'okuba nti omuntu alina okutuulawo atandika okuwandika abulengi ng'oluyimba. Ebyo tebikyaliwo. You just have to be simple. Koma sava, koma sava, koma sava. The song crossed from Africa, ne lugenda mu Asia, ne lugenda mu Europe, ne lugenda mu America, ne lufuuka a big song. Nkwa example endala. Waliwo abaana of recently baali bawala baali ku ssimu wano nga bakola freestyle. Akayimba so baba Nagana baba Nigeria. Ne bagamba nti ayebo, ayeba, somebody call popo. When you go and look, challenges ziri mu luyimba olwo. It is not a professional song. Ne kati ne mu club balukuba. Okitegeera. Kinsaha atuula ku luyimba n'ayimba byayimbye ogenda okukeera ku makya nga it is a hit song. Okitegeera ate ng'oluyimba luli simple. Simanyi omuwala w'entebe nakyakalanga n'ekitabo wa kyentebe. You get? Simple. Abantu ne banyumirwa. Ekyo ne kivaawo. Of recently era Chosen Becky yalina oluyimba lw'Omufaransa yali awo nga yeegezaamu tutu simanyi tutu biki. It became a hit. Nagamba, you guys, I didn't expect hit. Agenda otuuka ku mukolo ng'omugole amugamba nze ennyimba zo zonna sizaagala njagala kana akayimba. Nabagamba naye it is not a profit. Nabagala bamugamba ffe twagala olwo. Ozambe mwali wana Abannayuganda mukyagenda maaso n'okwemamaza mutsane maife mmiyimba tetutegeera wiisho oluyimba lwasala okuva e Uganda ne lugenda e Kenya ate ne luva e Kenya ne lukomawo wanene e Uganda. You get? Music is all about now simplicity. Mwaba kyayagala bawandiikira ennyimba mwate simanyi baddawo babannyonnyole mwate simanyi biki ffe twagala ebyo tebikyaliwo. Katugenda na muntu asobola kubeera creative n'ebigambo n'atuwa kye twagala ekitwanguyira. Ate nga tekyanguyira ffeffekka abali mu myaka gino wabula nga kyanguyira n'omwana w'emyaka 6. Okitegeera kyegamba. So now that is the generation gye tutambuliramu. Music alina kubeera simple. That is what Alienskin did ku luyimba lwe luno. Ng'akugamba, can I show my talent? He borrowed a word. Yaborrowiza ekigambo ekibadde kitrendinga nga weekiri. Okusinziira nti is a creative artist. N'akikwata n'akiyiyamu oluyimba era bwe kino kitambula. Kyova olaba oluyimba lwe lutambulira ku speed ya kika kya waggulu nnyo kamala because it crosses from the young generation to the older generation. Luvira ddala ku mwana w'emyaka 6 ne lutuuka ku muntu w'emyaka 5. Oluwuliro ogusooka ogwokubiri oba oluyimba ogwokusatu oba oyagala kola challenge mu luyimba olwo. That is how ati watu kati watambula era watuuse. Mwabawooza muze sitegeera byayimba sitegeera. Then you have to understand. Oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lulina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. Now, aliyo byonna nga tubimaliriza. Akantu akasinze okugimmenya era kwe nasinze omuwera credit, it is the video. Yakoze oluyimba, the audio track, nga mutuufu ematchinga ne story gye yakoze. But kibadde kikwetaagisa okuba ng'olina critical mind, ng'olina keen eye, okusobola okustudyinga situation n'olyoka onyumirwa oluyimba. Oluyimba lugamba, can I show you my talent? Waliwo ekintu kye njagala okubagamba. In life, buli omu asoomozebwa. Waliwo kye tuyita challenges ebisoomooza obulamu bwo. Challenge ze tuyitamu oba ebisoomooza byonna bye tusiikana mu life zaffe oba mu bulamu bwaffe bibeera nnyo mu mirimu gye tukola gye tusinga okusiikana okusoomoozebwa ate nga kubeera within n'abantu be tubeera nabo mu ekyo kye tuba tukola. Kati Alienskin mu luyimba lwe mu video yagambye, can I show my talent? N'akulaga ebyamutuuseeko, n'akulaga emmotoka engeri gye baagikubye, n'akulaga ennyumba engeri gye baagikubye, n'akulaga buli kimu kyonna engeri ebintu gye baabikyankalanyizaamu engeri gye baabisaanyizaawo n'akugamba, this is my talent. These are the challenges of my life. And my life, I'm an artist. Era yetwala okubeera nga ali talented. Era ffenna tukimanyi okusiza following ye, tukimanyi nti ali talented. Kati akugamba, now this is my talent. Mwabagamba mutamanyi kuyimba. Bino byandituusewo mu life ye senga abadde tamanyi kuyimba. Bino tebyandituusewo mu life ye senga abadde tamanyi kuyimba. That's the story behind the video and the music. Olisegera. Naye kati ate mu luyimba akulaga nti after showing you that lyrics endowooza oziwulira nti
kuchakara uli single lwaki tuli single. You get it? Lyrics zikulaga nti after me showing you what I'm facing and the challenges I'm going through, tekitegeeza nti ngenda kaaba, ngenda kubeerawo mbere cry baby. Nkuba omulanga bannange, nze kakati bannange. Since these are the challenges of my talent, they are not going to distract me from my goal. Ngenda sigala nga ndi ku mulamwa. This is expected in my life. I'm not going to cry. Osegera. So kati yakulaze talent ye nebigira ku talent ye. Then mu luyimba mwennyini nakulaga, but I'm not so taken up with this. I'm so focused. Kati awona alyoka kuba mu lyrics za swag. Kweyagala kunyumirwa. Kijja. So kakati ababeereyo nga mugezaako criticize Alienskin, music we blah 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 nebisigadde. At this point wetwogerera oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. Man, that guy is blessed. Byonna mbikole naye nga mukimanye nti oyo guy aliko omukono gwa Mukama. Oba mwagala oba temwagala, oba mwagala oba temwagala, but he's there and he's going to be there. He's going to stay, like it or not. Alienskin CEO, I salute you. May God bless you forever and ever. Mugaseko ne abana ba Fangon Forest. Nenga temuzikiza. Ekintu ekyazuuse nti okwagala Alienskin kye kimukyaya. Kati mwe mwongere mwagala. Mwongere. Kati mutuke n'ekiseera mwagale nga mwagaza nakatijjo nakatinko.